Olwaleero ennaku z'omwezi 29 mwezi ogw'omunaana 2021 lunaku lwa Sunday. Mwezi tugumazeeko olw'ekisa kya Mukama atuyambye COVID tetunamuwulira tunakomawo tusabe nnyo tugendere awo mu mbeera eyo nga tuli balamu ffenna nga tuweereza Katonda nga tumutendereza. Luyimba jaguza yimba nga lwa mukulu Kayongo Ponsiano Biva tusakanyize wamu mpola. Jaguza yimba ayi moyo gwanga ky'omulokozi wo Yesu yakukyalidde. Jaguza yimba ayi moyo gwanga ky'omulokozi wo Yesu ye mugenyi wo lwaleero. Jangu Yesu nkwaniriza, jangu omwange n'otuula, onjagala nnyo Mukama wange, omwoyo gwange kagube ng'ennyumba yo. Jaguza yimba ayi moyo gwange omulokozi wo Yesu yakukyalidde. Jaguza yimba ayi moyo gwanga ky'omulokozi wo Yesu ye mugenyi wo lwaleero. Leero Yesu otuuse, leero Kristu nsanyuse nnyo, omuzira Mukama wange osokubiyita omubinza tagasa. Jaguza yimba ayi moyo gwange ky'omulokozi wo Yesu yakukyalidde. Jaguza yimba ayi moyo gwange ky'omulokozi wo Yesu ye mugenyi wo lwaleero. Bw'oba nange nsanyuka nnyo, bw'obula waate ne ndaga, omuzigo oli Kafulustani akwenyakwenya agutwala omwoyo. Byonna Yesu biddawo, yeggwe Kristu nannyini byo, abatakumanyi olw'ekisa kyo nabo banoonya obooleka ekkubo lyo. Jaguza yimba ayi moyo gwange ky'omulokozi wo Yesu yakukyalidde. Jaguza yimba ayi moyo gwange ky'omulokozi wo Yesu ye mugenyi wo olwaleero. Oluyimba olwo ndwagala nnyo, amakulu gaalwo g'amaanyi nnyo. Mbagaliza Sunday ennungi, mbagaliza wiiki empya egenda okutandika ennungi. Akuume